abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi abatulaba ku Dream TV, BTV n'abatuliza ku Impact FM twesimye okuba nammwe nate olunaku olwaleero. Programu yaffe eyitibwa abalungi be basinga obungi ababi. Olunaku olwaleero nze Nalumaga Sandra nga bulijjo nga ndina omwami Alex Mukulu. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ya national language. Uganda ina national language yayo eri English. Luzungu buli gy'ogenda okusobola communicatinga mu bantu abangi, ab'engulu, ab'emmanga, ab'omu east, west, south ne central, okwogera n'otegeerekeka bulungi olina kukozesa Luzungu because ye national language gye tulina. So nga ate bw'obanga oli mu Nyankole n'ogenda mu north n'oyogera Olunyankole oyinza okubula. N'ow'engulu bw'ajja mu ba western n'ayogera olwewaabwe nabo basobola okubula so nga ate bw'ayogera Oluzungu tukwatagana. Omungereza yalulekawo, omuzungu yalekawo Oluzungu n'agamba nti let it be the international language of Uganda. Nze nno ndowooza nti kirungi kubanga lutugatta ffenna ne tuba nga tuwuliziganya mu masomero lwe tusomesebwa era bw'ogenda mu nsi z'ebweru tokaluubirizibwa. Actually mu East Africa Uganda Oluzungu terutugatta. Lutugatta mwami. Bwe batyo balowooza n'ekigambo nti national language si kituufu nga okozesezza Oluzungu luli foreign. Manyo olulimi oluli foreign ate gwe n'oluyita national language. Kati wandyagadde ku zino ezirwaniro bwe balondako not necessarily but also yes. Naye nga national language nation Uganda temuli Luzungu. Temuli ggwanga lyogera Luzungu. Kati gwe boyagala balonde ku zino ezirimu already. Bwe kyandibadde tulina regions nnya, north, south, east, naki ne west ne central. Ebyo mwe mubimanyi abaleetamu bya central. Nze sibimanyi. Nze simanyi central. Manyi north, east, west, south, north. Webali. Nti mu north waliyo olulimi abantu ba northerners bonna lwe bategeera oba baluyita nga bw'olaba Lunyolo Kitale ino. Nabo balina nti north eyinza okufuna olulimi olwo lumu. East ne tujjayo olulimi olwo bonna lwe bategeera ba east. Bazirina. Then ne mu south fenna lwe tutegeera. Ziba nnimi nnya zokka. South Africa ina gundi ennimi ezoogerwa nationally nga 12. Zibayita national languages. Balina nnyingi nnyo. Barima yeeyina kubeemu. Bagatta mwenna. Nedda. National language terina kubeemu. Lindako aba balina 12 kati oweeno engulu bw'ayogera wemmanga awulira. For example, awulira ku nnimi eze 12 zonna buli omu lwayogedde bawuliziganya. Nedda awulira nti awulira through an interpreter or something like that. Nze ntegeeza kuwulira ye kenyini yeewulire nga tewali interpreter. Wandibadde oga nti ategeera. Okay. Ategeera. Yes. Ayinza okuba nga talutegeera. Naye bwe kiba nga zirondeddwa. Then kiba kikkakatako dutegeera. Zonna oba olina oziiga 12. At least. Kati awo omuzungu yatwanguyiza n'atuleetera olumu. Ne tutabonaabona n'aga nti kati Oluzungu lubayambe mwenna. Muliiga olwo muwummule. Naye nga luyamba kiyamba ye. Si ggwe. Ndeka naawe nange lunnyamba bwe ngende. Ate okuyamba lutya nga ggwe olulimi lwo lufudde. Nga tokyasobola kwogera lulimi lwo. Nsigala ndwogera ewaka. Ate olwagwera awaka ne toyogera bigambo bisatu nga temuli kya Luzungu. N'ebigambo ebirala eby'Oluzungu tobimanyi mu Luganda. Because bo babikola biina kuba bya Luzungu. Okitegeera? Kyenkugamba nti kakati fe abaddugavu amanyi yaffe oba abaddugavu Abafrika. Tumala sente nyingi nnyo tumala emyaka 25 simanyi na kigambye ekyo. Nga tugula knowledge. Olaba ebitabo ebyo byonna. Ekyo abaddugavu bitono nnyo ebirya. N'ebitabo ebyo byonna sente. Naye knowledge eyo yonna tugula ngule. Ate tugigula kuvaawa? Bweru. Olw'okuba Abazungu. Kati olw'okuba Omuzungu yajja mu 1800 oba mu 1700 najja n'atu colonizing. Yatusanga n'ennimi zaffe. Kati ye n'atuteekako Oluzungu. Era kuyamba ye. Ffe tekituyamba. Ate kiki yakuyigiriza Luzungu kumukolera, kumuweereza. Na guno gujja kye tuliko. Abakubanga teryanjigiriza Luzungu n'ensigaza Luganda. For example nga lwe lwogerwa internationally kyandibadde kyennyamba kitya bwe mba ntuusa okugenda ewuwe.
wandibadde weyagalira mu lulimi lwo nga teweetaaga kulowooza mirundi ebiri nga bwe tukola ffe nga twogera oluzungu olowooza emirundi ng'esatu kati pati pulezidenti waffe ayogera ennimi mmeka olunyankole oluzungu oluganda oluswayiri simanyi na lulimi kyolulala lwayogera oba lunyarwanda owulidde kati kyova olaba nti bananaagira akyakyusa ajja mu lunyankole azze mu luswayiri azze mu luzungu alyoka ayogere mu luzungu ekigambo kyayagala okukola ki okwogera kati kyova olaba nti ffe tunanaagira nnyo abaddugavu especially nga twogera oluzungu wekanga owangaddewo anti ng'oyinterpretinga mu mutwe gwo muli nti kakati ekigambo kino kyenjagala okwogera kyekinatuulawo bulungi kati bwe nkugamba nti yogera nti ekitezaala tekyala mu luzungu oba azaala ekibi akiwongerera nti kyogere mu luzungu ojja kulowooza emirundi egi n'okusingawo ate ojja kunanaagira emirundi nga 6 neera n'abatulaba n'abatuliza simanyi balwayinza ekivunula nti azaala ekibi akiwongerera akyogere mu luzungu olabe oyidde ojja gembera abanalaba ku YouTube nsaba muteekewo mu comment section muteekewo nti azaala ekibi akiwongerera mu luzungu kyekino asobola okyogera simanyi tekisoboka naffe kitulema kati anti awo kiberera ekirungi erudda nti nagamba wano abaana okwogera nti ebikolokomba byasiriridde mu sefuliya n'emiziŋŋoonyo gyabyo bakyogerayo mu luzungu ebikolokomba byasiriridde mu sefuliya n'emiziŋŋoonyo gyabyo the banana stem anti owulira owulira boonanaagira the banana handle of the banana bunch anti kale got burnt from the saucepan anti kale with the banana leaves stock anti wuliriza okunagerako kubaddemu naye nga atusiza n'okugamba kiddamu tosobola kiddamu owulidde kwegamba ne tuba nga tumala obudde bungi nnyo mu kulowooza we are interpreting mu mutwe tuba tuinterpreting gwoba tokimanyi but yes tuba tuinterpreting kubanga olulimi lwo mother tongue bagamba nti bw'oyigiriza omuntu bw'omanyi okwogera bigambo mu lulimi lwo mother tongue bisukka 50 you can't fail to learn any other language mu program yayita wangamba mbwe eriyo omuntu atasobola kuyiga olulimi lulala yes mbukuba tali linguistic yes kate bw'ongamba nti omuntu aweza ebigambo 50 for example mu Luganda tayinza kulemwa kuyiga olulimi lulala yes awo bato contradictinze nedda kubanga oyo alemwa okuyiga olulimi olulala ayinza okubanga taweza bigambo 5 mu lulimi lwe negobadde yes atendeka ki ayinza okubanga tabiweza nga yatandika okusoma muto mu nasale nga boogera luzungu newaka nga mother tongue tagidinaamu bigambo biwenaaga bannange abazadde abaana mubayigiriza olulimi lwabwe bwabanyankole omwana muyigiriza Oluganda nga tamanyi talina bigambo 50 mu lulimi lwe kyabuswavu yes bangi nnyo abaana kati be baliwo therefore olulimi luno lututabula lutuzza emabega lwatuzadde emabega oluzungu nti nakati lutuzza emabega kyenkugambye spending time okusasula sente okuyiga oluzungu it helps muzungu sigwe nate kimuyambira waye nga already kimuyamba okugaziya market ye mwatundira ebintu bye kubanga muba mutegeera olulimi okitegeera nkufuna kakati yakugamba ate sasula oluyige ate omala okuluyiga ate ogenda omukolera omuddize sente ezo zosudde zonna ate ozimuddize muleba yo kyova olaba nti omuntu afuna no degree ate n'agenda mu America akoba ekyeyo kyokka nga amaze okugula information ne education okumala emyaka 25 so tumala obudde nga tugula nnyo knowledge naye ate batumala ogigula ate ne tugizaayo gye twagigula nga ba slaves kati golooza national language yali badde lulimi ki nze nkuwadde amagezi negamba nti Uganda erimu 4 major regions twandibadde ne 4 major languages simple nga ze ziri national languages zaffe luno luli foreign it's optional ayagala oduyiga luyiga tayagadde toluyiga luleke yes nawulira nti abawalabu balinga nga baluyigira ku myaka 12 kakati ffe n'olowooza twogera Olufalansa nedda naye Olufalansa teruliyo mu nsi muno
jeruli tulina ne kibayita francophone bo boogera Lufalansa Rwanda lwe bakozesa webale nnyo kati ffe naye tulwogera kitegeeza oluzungu lwo kale tulina okwogera kubanga mu definition gy'osomye awo mu Google nti olulimi olwo lwa economic lwa busuubuzi wano tewali lulimi lwa busuubuzi Oluganda lulimi lwa wano lwe lw'obusuubuzi wano mu Uganda dukola mu central no era central kigambo giro kireke kya central kale lukola mu bitundu ebirinaanye Buganda Oluganda lukola ne Busia ne Arua ne Mbalala nawa yonna naddala mu trade mwami mukulu bwogende Moroto oyogera Luganda mu trade gwe towalaba abamoroto baamini tebamanyi Luganda abave Moroto tebamanyi Luganda nze mpulya boogera Luzungu boogera Oluzungu n'Oluganda baluwulira naddala mu butale nga bagula ebintu ng'ogula ebintu n'omuganda njagala ennyanya za nusu 10 n'azikuwa ate nga naye alwogera nti za 10 ngenda kuddayo nkole research owulidde nti Oluganda is a commercial language also Oluganda lwavaawo okuba mu just olulimi Luganda nalwo olulimi lwa busuubuzi owulidde lukula buli kaseera lukyuka buli kaseera ng'Oluswayiri bwe luli n'Oluswayiri lulimi lwa busuubuzi n'Oluzungu lulimi lwa busuubuzi lwafuuka lwa busuubuzi kyokka bo olw'okuba baatwesoka okutambula ensi yonna ne basaasaanya olulimi lwabwe bo be bali ku advantage kati gwe bw'onoonya kati olwaleero eggwanga erisinga ejja ery'amaanyi mu nsi yonna Bungereza si America si Russia si Israel Bungereza naye baabijjawa kubanga Bungereza olumusi yatambula ensi yonna n'Olungereza lwe luli ku bintu bya kompyuta zonna kati Olungereza luli olulimi lwabwe kati naffe ate ne tusasula ssente okuluyiga twongere okubawa amaanyi n'okubagaggawaza twongera maketi yaabwe twongera buli kimu bwe tuba tuwakana nti abafuzi bano baatufuga abakulembeze baatufuga Afirika eteekwa okwemalirira Afirika eteekwa okwegatta tugenda kwegattira ku kimu Luzungu tutya ate oyinza okwegattira mu Luzungu anti kati twaluyiga oba weegasse ku bali kati webanga East Africa yegasse owandiragadde yegatte mu Luswayiri for example bwe kyandibadde kisoboka naye ne Swahili tulinako problem ne Swahili ffeffe nnyini abantu naddala mu East Africa naddala Abaganda Oluswayiri luli bruto Oluswayiri lwaba amagye mu lutya Oluswayiri abantu balutya naddala mu Buganda omuntu ayogera ekigambo ky'Oluswayiri n'omanya oyo musirikale ate nga nabo balwogera mu ngeri eyo yakutiisatiisa kakene we nani towa viato kwegamba n'ogamba ndi kakati ndi kuki osigala mu ntiisa kwegamba lulimi lw'abamagye lw'abasirikale era mwe baba trainingira kituufu amuri owulidde abawutani n'okyuka kimbia n'odduka sumama sululu moja ne musimba kwegamba Oluswayiri lulimi lwa fujjo kati omuntu akoze atya omuntu agoyingewa ku nsonga ya national language nkugambye nze nkubuulidde tusalawo okuta oba tusalawo okufugwa tusalewo okuta okufa nga tufukamidde oba okufa nga tuyimiridde mu kuyimirira tujja kulonda olulimi lwaffe okuva muziriko tufe waakiri otherwise bwe tulonda oluli foreign Oluzungu tujja kufa nga tufukamidde bati bwe tuta nga tubafukaamirira bwe tuta nze ndowooza yange bwe tuta international akatale kaffe kagwe omunauganda aliddewa gwe bagambye nti kakati abebweru bye batuliisa social media gwe tukolagana bino bye tuwujira amasimu bwe omuzungu yali tannajja twalyangawo waliwo kati bye twayingiramu bye twetaaga amasimu tugeetaaga amaredio tugeetaaga amativi gakolebwa eri mu bo kakati awo kyegambye nti kati tulondewo tufe nga tufukamidde ku maviivi oba tufe nga tuyimiridde tugamba nti ate kikyasoboka kubanga amasimu tugeetaaga ate gonna gakolebwa mu lulimi Luzungu therefore gutusingidde ddala tufukamire batufuge kati singa nsalawo nenga nti saagala kunfuga naye ate amasimu nkyageetaaga naakola ntya kole yiyo ey'Oluganda kola essimu yo gwe lwaki tokola yiyo lwaki tetukola zaffe iPhone nefuluma nga ya Luganda yonna lwaki tetubikola
ate tunoonya ssente ate twagala ssente ate twagala okukulaakulana abakulembeze bekabi bandi badde basaamu essira nti kati simu zino tuzifuula tutya ezaffe oba tuzizza tutya mu lulimi lwaffe okiraba so olulimi kintu kikulu nnyo nti olulimi kyekimu ku bikola eggwanga olulimi abantu ensalo z'eggwanga eryo emiti n'emigga n'ensozi zaakyo kyekikola nation olulimi olutali lwammwe terusobola kuba national language yammwe natogamba nti terusobola kuba because kati ate wane Uganda lwe lukola kati tufukamidde twafukamira nti gutusinze gutusingidde ddala mutufuge bannaffe n'oluzungu lwamwe lwe tujja okwogeranga tuli ku maviivi ate twepanka mbu twagala okwenunula okuva kuki ku bazungu naye nga tuli ku maviivi wano nti byonna mubireete bakulu kaakati baleeta n'ebirala drone bazireeta ffe tuli ku maviivi tuga nti mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga tufa kaakati eyo simu ugamba mbu tugyetaaga naye kyetukola tokitegedde abaana aboononekedde ku simu okwo tobamanyi n'ebirungi ebifuniddwako era tetugenda bibuusa waliwo n'ebirungi ebiriko naye nkugamba waliwo kati nganze kizibu okwonoonekera ku simu okwo naye omwana omuto kyangu nnyo nkituufu kubanga ye obwongo bwe buba tebunatandika kusunsula kati wakwata omuzi omubi okwo ayonoonekera ddala ne future yo oba ogikoze eki ogisi so tugyetaaga naye ate tetugyetaaga nnyo jeka naawe oba twetaaga somesebwa nkola yaayo tuleme naye nga tugyetaaga kukola yaffe tukole essimu eyaffe tukole buli kimu nga kyaffe lwaki tetukikola twepanka nti tulina buli resource bwekyo tebwe twogera Africa yesinga obugagga mu nsi yonna era tulina resource zaffe abazungu ze bazze okubba ze babbye batumazeeko kino nakino kati oyo yonna pokopoko wa bwereere tubagaana okujja tukozesa ebyo bye twepanka nabyo bye tulina bye twewaana nabyo resource zaffe tumanyi obikozesa anti kaakati bwe tuba tetusobola tufukamire tuga nti gutusinze kyenkugamba omanyi bw'olaba nga tosobola ekintu ng'okita nze bali mayogera kungamba nti tuweerezeeyo abambasadazi tubagaye mugende musome mukomyewo amagezi bagendayo dda gye bali lwaki tebadda ate basobola okudda baalaalira kubanga ate bwe batuuka eri bayongerera ddala okumanya nti gubasinze eyo gye bategeerera ddala nti gwatusinga ddala okitegeera oba bagenda ne basanga eri ebintu ebirala enguudo zonna zikola ebitaala bikola buli kimu gyekiri kirungi kadi zikola bw'ayingira ennyumba bamuwa ennyumba ng'erimu ne kapeti wall to wall ffe tugiyita wano wall to wall ng'erina ne mashini n'egirongoosa okitegeera bayinza n'omulekeramu ne fridge bali basenguka ne kati ne bazirekamu kati oli nga bajja bagimuwa nga lwaki taga nti gunsinze kansigale wano kansigale wano kubanga eri gwatusinga dda eri tuli mu kumala busa tuli kumala busa eno kapeti zisanga mu mayumba yes gunsinze gunsinze munzikirize nsigale wano bannange gunsingidde ddala era abo abali ebweru mu diaspora bo bali ku gunsinze naffe tuyinza okuyingira gunsinze in fact twayingira dda gunsinze mu lulimi gunsingidde ddala Uganda tuli eyo mu ebyo oluzungu nze nkugamba gwatusinga nakati gutusinga okugamba nti ye national language obudde bwomala ng'otranslatinga kati omuzungu ye bw'aba asoma e Bulaaya asomera mu lulimi lwe asoma kyategeera nti essimu n'awandiika essimu koza akoze kyakwagiita nga bw'olwandiise mu Luganda ekkalaamu kati lwaki takusinga magezi olwedde kyakuzaalaba yaali mu lulimi lwe ate ggoze olina olulwo naawe naye kyokka gwe olina okusoma naye mu lulimi lwe ate osooka omala okubitereeza mu mutwe gwe kati omusinga otya amagezi oli ng'ali mu lulimi lwe kizibu weebale nnyo kakati gwatusinga kibanga ye kumugamba nti jangu osomere mu Luganda nga ansinga atya nga tusomera mu Luganda omuzungu tayinza nga buli kimu ng'owandiika nti ekikopo nga yalina osooka okyusa kaapu amuze mu kikopo ayinza n'okukisiperinga obubi n'ayiwandika ekikopo obulidde kakati ffe ne tumusala mu makisa n'awandiika mutte kakati nze nsobola okukola ebyo nga mmanyi Oluganda nedda
so kyovula babaga nti batusinga amagezi naye batusinga amagezi lwakuba information yaabwe gye tumala ebiseera byonna nga tugula myaka 25 oli mu ssomero ogula information y'abazungu chemistry biology biki byonna biri mu luzungu naawe obiyigira mu luzungu kati oli mu definition oli ne yeefuula mbu oluzungu lwe lwagatta ethnic groups zonna ezaali wano bwe baali tebannajja twali tetubeerawo nga tetwogera mwali oba oliawo temuwuliziganya ani agamba nga twali tetuwuliziganya wano kabaleega ne mwanga tebaali nga bawuliziganya bakabaka okuva mwakyoli tebajjanga ku kyalo eno na biki ebyo oba balina ba interpreters naye nti tetukifaako ate olaba n'amakyaki wano kati gakozesa ba interpreters naye tegagenda mu maaso naye kikwewuunyisa ate ye mpasito omuganda okuba nga ayogera luzungu ng'alinawo omuvunuzi interpreter w'oluganda n'ogamba nti kakatira baabo ati abayambako bali abatamanyi luganda apaana n'aboogera mu luzungu then n'omuvunuzi n'abeerawo gwe pasito omuganda ate oyogera otya oluzungu ate n'oba ne interpreter ow'oluganda anti kati ye ayimiriddewo ku lwabo abatamanyi luzungu ani musumba omusumba ayimiriddewo ku lwabo katonda be yamutonderamu bonna abeetaaga katonda yakuwa olulimi luganda n'akutonda bw'oba okkiriza nga katonda gy'ali oli muganda oyogera luganda wazaalibwa mu uganda oli wano yakutuma akutumye eri abo aboogera olulimi lwo okusooka kati anti kyembudde mbaterawo omuvuunuzi abavuunulire anti kati ye yabavuunula mu luzungu nakyo kisoboka ye yaba ayogera oluki oluzungu naye siggwe omusumba omuganda okwogera oluzungu abamu babakuba bw'oyogera oluganda nga bagamba musumba tamanyi luzungu ekyo si kikulu kubanjukira musumba yiga ye yabanga abuulira mu luganda ebbanga lyonna omusumba yiga yali tamanyi luzungu so what obutamanya luzungu kiki babeera bakulaba wangu ali wansi ebyo Sebaggala bwe yagamba nti lwaki temumbuuza nti lwaki simanyi Luchina lwaki mumbuuza luzungu abachina be basinga obungi mu nsi yonna owulidde bali biliyoni kumpi 1.7 billions owulidde therefore olulimi lwabwe lwandibadde lusinga lugazi nnyo kati Sebaggala yababuuza nti lwaki temuŋŋamba nti lwaki simanyi Luchina lwaki muŋŋamba luzungu abazungu bali bameka kitegeera so gwatusinga twavunama dda naye ate twepanka owulidde twalina liganda lyange erimu nga litamiivu mu katono liriwana n'omusajja Munyarwanda naye nga ate beeyita Batanzania owulidde Omunyarwanda nga yeeyita Omutanzania okay kitaabwe yendikodemu naye yeeyita Mutanzania ayina mutabani we liriawo baali basiba mbizi nga litabani lye baali basiba nva okay nga liddene bwe liti kati nelikuba muganda wange ekigwo mu bbaala nelimulinnya mu bulago bwe liti nga tasobola kuvaawo kubanga lirisajja lyalina ekigere nga tokirabangako obunene erinnya lyalyo limanyi yeseddume kadaddu kagolola nga weyeeyita bwalinnya liganda lyange mu nsingo bwati eriddaawo nga ate lyebalinye lyeryepanka nti ondabye ali wansi gwe balinnye ate yagamba mbu ondabye nga bakutaddeko ki ekigere onzijukiza omukyala yalinga alwana ku kyalo nga gamba mumunzigyeko simutta nti kale mutte kati ono ondabye naye ng'ali wansi ye Afirika mutulabye wansi awo twefuga mutulaba twefuga kakati mutulabye waapi bali bateekako dda ekigere baddu ne bawumuza kati tuli eyo wansi we twewaanira owulidde tosobola kwogera lulimi lwa muntu mulala bo bakimanyi ate abazungu bulungi nnyo n'okutusinga yes n'Abachina n'Abajapani Omujapani tatuusa kintu ku dduuka oba kukitunda nga takitaddeeko linnya lya Kijapani owulidde naye ffe buli kimuntu kitunda nga tekuli linnya lya Luganda
Computer kyeki mu Luganda tetukimanyi. Internet tetukimanyi mu Luganda byonna tetubimanyi n'amanya ge tubiwa mafu mbu computer ye kalimagezi yani yagandi computer ina amagezi computer ina amagezi internet gwe mutimbagano mutimbagano kwetimba kyovula era abaana bakobya selfie ante kwetimba bubu bakirowooza kati buli omu aweereza buweereza kwetimba mutimbagano nenga ddala kituufu internet mutimbagano kwetimba nedda kintu kiri educational kiri intellectual kiriko okuyiga kunene nnyo toyinza kiyita mutimbagano computer toyinza giyita kalimagezi tupate ina magezi agikosa gwoga ina giya kati nzo nompita otya extra kalimagezi saba limagezi oli saba limagezi kwegamba ekintu ekyo kizibu nnyo bo bakimanya abazungu olulimi lwabwe balukwata ba Spanish bayitale bafaransa n'Abachina nabalabanga tebayinda ndi akazungu n'akamu ke bamanyi tebalina ate tebeetaaga kulumanya oluzungu bali kulwabo naye fe abali colonized fe abasinga omusango ne tukkiriza bagunsinze gugwe bagunsinze fe bagunsinze ne tuvunna abantu ganda bayi mutufuge mutuwene ki n'olulimi lwamwe tujja okwogera nakati kye tuliko mutufuge olulimi lwamwe tujja okwogera ebintu byamwe bye tunaalyanga mwe munaatuwanga obuyambi bino byowulira obuyambi obujja eidi na bikina nga tufukamidde bwe tutuuka ku bisiyaga nti mutuwe ku ssente bannayi tufukamidde tulwanyise ebisiyaga ate nga balala bafukamidde babyongeremu omuliro naye ngaera ssente zonna zivaawa bweru ate nga byonna biri mu luzungu katukirowoozeeko ekyokufunayo olulimi olulala olw'eggwanga Uganda homosexuality oyinza okumuga nti kulya bisiyaga ekyo nakyo bakikyusa bufu abaana abato balowooza nti ebisiyaga biwooma bawakuba byakulya balowooza nakyo kyakulya kati ayinza nokuga nti njagala kulya ku kisiyaga maama mpa ku kisiyaga owulidde kubanga erinnya fu homosexual oyinza otekifuula mbu okulya omuli w'ebisiyaga okulya kintu kirungi kati omwana y'omuto ow'emyaka 4-3 aga nti maama tunaalya ddi ku bisiyaga omwana ajaga nti biwooma ate oba babirya ng'ayonooneka nga muto olw'okuba interpretation yaki y'okujja mu luzungu okuzza mu Luganda. Tubasibudde abalungi abatulaba ku Dream TV, BTV namwe abatuliza ku Impact FM.